Okay, thank you for joining us for another day, which tandika olunaku and good moods and spirits. Mwebale nnyo okutuwingako. Today is the 18th of June, 18 ogw'omukaaga. Tony Katamba, you were born today. Happy birthday, Tony, to you. Nalongo Susan Kavuma. Nawe nalongo happy birthday. Joseph Ochieno, to you. Dennis Mobiru, to Haj Abdullah Matovu, to Batira Rebecca, happy birthday to you. Mugwanya George William, to Salongo Robert, to you. Geoffrey Kawesa. And then greetings coming in from a mother to Hassan, to her daughter. Happy birthday, Juliet Semengo. 11 years today. Many wishes coming in from Mami Nabatanzi, Christine, Daddy Joseph Molindwa, and your little brother Joel Semengo. Yes, tubagaliza birungi byerere nyongera okwaniriza webale kutuwingako. I have Mariam Nagujja on set today. She's an author, she's a counselor and a life coach. Mwasuze Mutya, nze Farida. Mulamu nagufuna. Okay, yes, Mariam Nagujja sakatuuzeko before I tell you what it is. Soko mpaka tabo konkarangi. Butabo, yes, she's an author. Yawandiko butabo buno bubiri kano ke kasoka, The Ladies Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness. That one I'm sure you have read, but yakongera ko recently nateka ko to emotional happiness. The Ladies Guide to Emotional Happiness. Ladies Guide to Fulfilling Relationships. Ladies Guide to Emotional Happiness. Emotions is mukubitsinga okututawanya mu bulamu buno. So Lady Mariam is an author. Era abudabuda to those who've been with us for quite some time. Mumumanyi yasoma love nze ndi student yasoma love naji kugukaba nango womye mama. Webale kusimba. Good morning. Morning. Jebali. Tukola. Mwe wombe solinga atatabuke masa. Lero saka kwogera bingi kwogera mulamwa guli serious. Kitegeera. Wow. Lero tugenda kwogera nnyo ku casual relationships. We all know that most relationships, if not all, zitandika casually. Mpola mpola ne mumanya wewe mugwa. Do I want to take this on or tekigenda kunkolera kanchibukemu? What are casual relationships? What kind of relationship are you? Oli mu kika ki eky'omukwano nguyise gwachi sazi omanye omuntu akugambirawo nti njagala bintu byaki bya just gwe nobiteeka mu feeling ate that is common with us the ladies. Oli akugambye njagala bintu bya just twesanyuse muntu beerewo tulabe gye kinashitwala notandika okuba obufaananyi notandika okuzimba castles in the air ate oli bwakibuukamu kubanga ye amanyi omulama kwe yajjira and you get mad. So today we are looking at casual relationships nsobi ki ze tuzikoleramu and what are the dangers of such relationships. Yes, Mariam. Nyanza nnyo mukyala nakazibwe. Tutandika okwogera kati gw'olimu relationship. Have you been in one or are you thinking of being in one? All my relationships have been serious. Casual. They've been serious. I know. But along the way, no tegera. Nefuka casual. Ate ne man serious. Mukwano gwakusaga. I give my all concerning love nyingi. That's what everyone I usually give my all. Yomu bwatyo. Yeah. But so, yebigwera. Makama yasinga okumanya. I know. Yeah. So nayongera okubalamusa abalabira Mwasuze Mutya mwebale kulaba Mwasuze Mutya mwebale kutuwuliriza mwebale kubeerawo nga musoma buli mwaka gutandika mpaka gugwawo fe tuli okubayamba kubalungamya nga bwe ntera okwogera I am a guide, not a guarantee. So londamu ekikolera londamu ekitakolera ebisigadde obireke. So we don't guarantee you happiness abantu nti itaawo. So omulamu ogw'olwaleero ogwa casual relationships mu Luganda simanyi ngeri gyenyinza kirambikamu naye tewali relationship etandika nga emanyi gyegenda okulaga aye tewali relationship endinga ng'etegedde nti egenda kola ki ku endinga gwe omuntu agirimu gwalina okulaba enkyukakyuka ebezze. So bwe twogera ku casual relationship oli ayinza okwebuuza kakati nze ndi mufumbo ate kaje nkwatirawa nabyo bibaamu anti wuliriza kakati relationship zikyusa dynamics buli bbanga eritambula. Yes, ne oba bufumbo every after 10 years obufumbo bukyusa ki dynamics. So omuntu ali mu relationship ey'ekika kyonna gy'olimu oba oli mufumbo married separated divorced whatever you are at some point you can end up in a casual. Casual kitegeeza ekintu ekiri nze kisa kya lusazi ekyokusaaga oyinza osaagira mu bufumbo. Abantu bangi bali mu bufumbo bw'okusaaga
nga bali married ninga bayingidde casual naye ate tebamanyi mbu bwakusaaga. Of course era nga tumaze obba nnyonnyola otegeera otya nti oli mu casual otegeera otya nti relationship gy'olimu etandise ofuuka casual kijja nnyo ku side y'abakyala especially mu bufumbo nga bawangadde n'omuntu ebbanga eriwerako omusajja ayinza okuzannya casual n'agiza mu casual naye nga yatandika ngeri serious. So enkyukakyuka eno gye tulina okuba nga twetegereza oba oli mufumbo oba oli mu cohabiting oba oli mu musingo when something is getting into casual. So in my first book na quoting and ngamba everything in life begins as casual. Mu Luganda kizzeeyo buli kintu kyonna kitandika ng'ekyokusaagasaaga but ends in what? Casualty. Awo nti omuntu ne waba agenze ku kitanda omujjanjaba ng'alwadde we bamutwalira ku kitanda mu casualty nti omulwadde ali mu casualty tekyatandika bwe kityo obulwadde bujja mpolampola bane covid ensi mugigale. So things end serious when they began as what? As a joke. So nze nkubiriza nnyo omuntu obutayingira kintu kiri casual no kimaintaininga casual kubanga casual yereeta ebizibu. A star relationship etuuka mu casuality efuuka confusing. Clients abasinga bonna asita omuntu atandika okwogera ngamba mpulira sitegeera simanyi kino ki kyendimu nga ntegeera nti kati casual ayingidde casual mode ye asita otandika okwebuuza nti simanyi oba mpulira ntabuse sibitegeera ng'omanya nti ayingidde casual. Casual kitegeeza nti ekintu kimixinze. Love as an emotion erina kuba emotion. Bwagamba sibitegeera kiba kitegeeza they've lost control. No, ayingidde mu kye bayita ambiguous loss. Kino bagamba mu psychology ambiguous loss yembeera nga obwongo bugezaako kulaba kiraite tebugiraba ng'oli wanagamba ndaba bulaaka oba gure omuntu akulaga love naye bw'ava mu maaso go n'ogamba naye ddala njagala omuntu ono ng'ebikolwa tebiraga ebigambo n'ebikolwa tebikwatagana. Asita ebigambo n'ebikolwa the actions and the words are not matching ng'obwongo bugenda mu kutabuka ngeloso eyingirawo kati ambiguous loss eyo kyekintu omukyayuga n'agamba nti mpulira sitegeera biki byendi mu bino akavuyo ako. Ambiguous loss ereetebwa casual relationships. So bwe twogera ku kigambo casual nti omukwano guyingidde mu lusaagirize kitegeeza nti physical ne emotional omubiri gwo tebikyakwatagana kati asita mutakwatagana ng'obwongo buswitchinga off tebwagala kavuyo. By the way it switches off then you get headache nogamba kati kikyendimu kino animba tanimba abantu bagamba mpulira biki asita olaba akavuyo ako kye bayita ambiguous loss mu psychology kati awo ng'ogenze muki mu emotional pain bwe bulumi oba obulira munda where people cannot touch a doctor cannot touch gwawulira and you can't explain. Yes, inside. Back to casual relationships. So what is a casual relationship? Otegeera otya nti omukwano gwendimu like asigwa kusaagiriza because you can begin anti bisobola in life there is nothing like a guarantee kyengugambye buli wetudiringa n'ekintu kyonna whether it's a business marriage leadership whatever everything starts as a what? A joke. But wherever it ends Mungu yakola ki? Yasalawo. We cannot tell that a marriage can end in casualty or it can end in seriousness. Anything can end. That's the law of nature. So bwe twogera ku casual relationships tuba tutegeeza nti omuntu ayingidde mu kintu ekitalina kiralite ekitalina gye kiraga ng'ekigenda kigenda straight netwegamba omugayi najjanga kwana nagamba omanyi Farida nze nzize bwenti naawe nokkiriza omanyi nange mbadde awo bwentyo but it is okay. It is clear we are all in it for okay. Yes, those are the reasons that we why do people enter casual relationship? For mutual support, for company tuzanyemu awo tetuna kitulaga na FMB twagala kuzanya bebani abo. Who are those people who fall in that category? Kibuuzo bebako mulimu abako mulimu divorced mulimu omuntu nga a single dad ayina abaana babo okukuza tayagala muyingiza mu bakazi mukyankalanya ayina olugendo lw'okutaga wayi jangu tweyagale naye nabuvunanyizibwa ebyo ekizibu ekijjira mu casual relationship is that omu kutereka kyama n'atayagala kugamba munne kyalimu kati ono n'alowooza nti bali serious ate ng'oli bamulimba kati wabanga I'm a single dad have come to you sigamba nti owaayo abaana bange be priority tosobola kukebera mwoyo gwa muntu n'ogamba omaye ekirimu ku Facebook akyemanyidde naye ate oluusi bw'aba ayogera kirala tebikwatagana kitwala obudde
That's where counselors will come in. Omuntu omutuuza n'omugamba kikyolimu nnyonnyola. Oli n'agamba nti awo ndabawo obulimba. So tajja kugamba nti kubanga nabo bennyini abaami baabo abayaga kimukolera. Everybody needs love. Aba yeetaaga. Kati tosobola mugamba nti ave ku baana batadde ku ggwe ng'atalina obuvunaanyizibwa. Teweetaaga kuva ku baana bo. Jangu n'abaana bo nange. Kakati Farida tuddeyo tugamba why do people engage themselves in casual relationships? People are busy. Abantu abali busy, they lack a time. A relationship is work. Hard work. Omuntu okubeera mu mukwano, okuzimba amaka, okuzaala abaana bakuze, levels eziri awo. Bino bizibu. Sacrifices ziri awo. Kati oli agenda okulaba nga kyenjagala kyamangu. Lwaki nteekamu obudde obungi nnyo? Nzimba biki byo? Tuyingire mu casual. Casual kitegeeza jangu, buli omu afune mu kyafunamu, naye tonteeka mu kintu kiri emotional. Don't make me commit Don't commit to anything. N'emboozi zetunyumya tebiriimu. Toleka bya mirimu gyo, tombulya bizibu by'abaani yafudde wammwe. Renti bakubanja tebiriimu. I don't want to be involved in your issues because we don't have any future. Nti nema jajange waba afudde ayi. Ati kati nze gwobo bigamba. Ekyo kiri casual. Kugambe casual kitegeeza casual lebala. Nga bw'onaleeta omuntu omukozi n'akola. Ze kola mulimu gwange ogwo. Kola omulimu kusasweka weejaawo ogende. Nze ndowooza musobola okubeera. Saakuwandiisa, si buvunaanyizibwa bwange nti ngenda kuliisa, kutwala mu ddwaliro. Ebyo toli mukozi wange wa full time. Oli mukozi casual. Kitegeeza nkwaka wage. Kasiimo kyekitegeeza ne mu love. Kakati bangi bakirimu nga takitegedde. Relationship okubeera casual kizibu nnyo gimanya okujja ng'omuntu agikunnyonnyodde. Because teri agenda kyogera nti tubeere casual. Because everybody knows nti omwami singa agamba omukyala nti tubeere casual agenda kudduka. Nti waayi nkwagala naye waayi nyamba buyambi nkuza abaana bano malize ebyange beerawo. Oli ng'agamba ani abeerawo? Ani g'omanyiira? Kakati nabo nga basirika mwenanga mutuula ng'obudde butambula. The point is when it comes to separation asooka okukivaamu ataddemu emotions yafiirwa yabeera pain and usually it's a what? A lady, not a man. Okay. Awo. So relationships zino tetukyagamba nti mbi oba nnungi. Kisinzira ku muntu. The only problem is oli abatakugambye. Oli butagamba ate gaggula bakirala. The problem with casual is that if somebody is involved and there is mutual understanding between the two parties, it is okay. It is okay. The problem is somebody investing in emotions. Emotion tegeeza olina gweramu ku side emu ng'ate oli sikyalimu. Olina agamba waayi manyi nfunye gwe ngenda okuwasa tukome wano. Olina agamba ate ondeka wuti. Emyaka gyomalidde biki nga emotion tesikyalimu. So that is where the problem is. Akunyumiza obadde tolaba nsikwagala naye mbadde obadde okola wo. Kwegamba kubanga okuyita mu bigambo ebimpimpi, you're moving the relationship but there is nowhere. You're going to a nowhere land. Tewali gye mugenda koma. Tomanyi oba kiraga tukirimu. Kati mbuulira. Percentage y'abantu abasinga obungi mu nsi muno bali mu bintu ebyo. Because the percentage of marriage yentono ennyo. There are few people who can commit to build a family and long lasting relationship because it takes work. Mulimu. Kakati because tebaagala teeka mu mulimu guno and many baagala okubeera mu bintu ebiri casual. It is the biggest number. Era bwe njogera kati the biggest people abawakinga sheno basajja kati. Wachi? Men like casual. Baganye ebintu ebiri casual. A man to establish a home, it takes guts. Okusalawo nti omukyala ki gwe ngenda okutwala ayingire mu bulamu bwange. Kibatwalira obudde. Casual. Kakitegeeza nti omukyala wojjanga oli casual and you settle for a casual mode. Omusajja oba muwadde kirabo. Oba muwadde kirabo ne sente azikuwera kagamba beeraawo. Because I don't want anything which is taking me to a destination. Okuneesibako tukole endagaano. Okay. Bisinga kuva ng'oggyeko nti tebaagala commitment. Biki ebirala bireeta omuntu okubeeramu ekyo? Casual relation nga bwe nagambye nti ensonga ziri nnyingi nnyo. We're talking about casual relationships now. We are mostly talking about men. It's the biggest number. Women, few would settle for this. Era ab'ekika abakyagala bo balala nnyo. Abandi agambye ddi tubeere bulino naye tontwala wantu wonna. Teri mukyala ayagala kintu ekyo. Kubanga obudde bw'abakyala butono. Tweme kwerabira. Omukyala akula mangu ate avaako mangu. They blossom and they wilt just like a flower. But for a man, they have a longer lifespan than a lady. So abaami be basinga okubeera mu casual relationships. Some people are lazy to form families and what? Tebaagala bintu biri bibateeka mulimu. Tebaagala work. Buvunaanyizibwa. Creating families. Vuga abaana batwale ku ssomero. Basome, babatikkire ate beerawo. It is work. Ate omala olinda abazzukulu. It is work.
dark and boring. So men like spicing up their lives, baganye emintu by'okutamuka, so casual ebakulira. Ojja ng'oli casual you better. Ng'obeera ye wakanga gwe mama w'abaana. Leero n'anoonya ezi casual. Ate mama w'abaana naye abeera casual. Ate naawe ali wadde mbofuuka casual. Bulungi nnyo casual kitegeeza tateekamu tokina na mbungo. Takina na mbungo nti oyina ky'omwetaagako mu buvunaanyizibwa. Many families are in casual. Bali mu casual. Casual is the problem in society. Era nagamba the beginning of all relationship troubles is people treating love as casual. Nti kintu kyakuzanyiramu tuyinge tufulume ebwenkoyera wenvaamu nekivaamu n'okikwasa omulala. It is, by the way, love has an emotion. Era nze nkoze research because there are 6 areas of life. Engeri mukaaga zokka omuntu mwajja obulamu bwe obukumaakuma okugwayo. Omuli physical omubiri gwo, omuli mental okutereera mu ndowooza nga totataganya, omuli financial ebyenfuna sente zingira zifuluma oba tolina, omuli emotional ebitataganya emwoyo munda muno gye babikwatako, omuli social enkolaganayo n'abakwetoolodde, abantu bo, mikwano gyo, abakwetoolodde social, you are a social animal. Then spiritual enkolaganayo n'omwoyo gwo ne Katonda. Buli kintu kyokola mu love kimpacting ebintu ebyo mukaaga, of which those are the foundation of a human life. Growth. Kakati wano twogera ku casual ereeta ambiguous loss esobola okukuba emotionally ekudwa mu physically ne financially n'okyawa abantu lasite Katonda agamba jangu ng'oteredde toyogera nange ne Katonda naye osobola omukyawa ate ate nayogera tojomba I am tired, I need to talk to you, and agamba gwenda weetereze. That's how emotional intelligence is important. Emotional kizibu kwa tukyogera wano mu luzungu abantu bakitegeera. But emotional happiness, that's why nakaita emotional ngamaze otegeera obuzo buva. Ine kibiina kyendimu bakiyita UWIL. Uganda Women's Entrepreneurs Association. Kibiina ky'abakyala ba business ladies, manufacturers. Buli muntu amanyi mu Uganda nti olina ky'ofulumya bali mu kibiina ekyo. Naye ne wemba njogera nga mpa speech. Mbagamba ekintu kimu bino byonna babizimba. Tubizimba. But emotional abuse, loss, emotional pain can close the whole organization. Gagwe. Head oli mulwadde. Bino ne bifa. Ng'otataganyize wano endowooza. Era nze mbagamba nti omukyala ayina ng'olina ky'ozimba. Ng'olina gy'olaga. Oba ogenda mu bukulembeze, oba ogenda kuzimba factory, oba ogenda mu bulimi, bulima zi acres, sooka otereeza omukwano. Omukwano sitegeeza na love nti kwagala muntu. Kutereeza ndowooza yo. Guleme kuwangula. Ekuwamba. The love is the foundation of all losses. In fact, one writer said, the number one cause of failure is the choice of a wrong mate. Olonda bulonzi wrong mate. Byonna byonna bifaamu n'obiggala. Nga takutte nako. Ng'oli abuli tokyasaana kwogera abakazi be batwe bali. Akwata omuzindalo okugenda agamba, bannange mwasuze mutya. Nga n'amaanyi gamuweddemu. Tebamukubira mukuba. Olaba? That is how painful it is nga kiva munda. Olaba? Omuntu alina okugenda maaso okwogera nga amaanyi ogayina. But if you're emotionally in pain, in sickness, you cannot address. So, nina omusawo wange kinamugambye n'addeko awo emabega ngambye nadde mulwaddemu. Dr. Baguma. Namugamba manyi. Abantu singa bamanyi buli w'okugenda ng'alina ekizibu, ensi yandibadde bulungi. Gwe weebuuza ekizibu kye nnina nawa gye ndaga. We go to wrong places. Ne mugaa kati ndi mulwadde nzize mu ddwaliro. Kitegeeza nti essaawa zino oba nkuba akantu kano, I need this healing for the physical body. Ne mugamba naye kati emotional healing lwaki abantu bajja wano okugamba? Kubanga oluusi ansindikira abantu. Mariam nina omuntu wano tewali kimuluma yogerako naye. Ne mbagamba lwaki abantu bamanyi where to go to find solutions. Tamanyi naye mwennyini kimuluma kugamba. Kubanga emotional gundi eyo ekulumisa buli kimu. Ogera kwira omuntu okuluma kamumbuluze. Emimoni kikala. Wenna uliranga oweddewo. Kati ngoyina genda wa musawo. Kati n'ogende wa musawo n'akeberaga toyina kikuluma. Nini musawo ngampulira nti ate oyiri mulwadde. Genda bakubule buli. Oba oli stressed. Nange simanyi ekintu ekyo. Ate nga kitono tekikwatibwako kye kizimba ebirooto. So nze ngamba abantu nti ne bozimba factories. Ne bwoba okola biki? Bwogenda mu leadership ng'ogenda ku sooka otereeze laavu wano mu bwongo omukyala kubanga laavu ekuba bakazi. Abasajja bakuba kitono naye abakyala abasajja kibakuba ng'okutte mu ki mu nsimbi. Waba afiddwa sente zaawe wagambe sente zange zifudde. Tasobola gamba nti omuntu oyo ngena mwagala mutuufu yagamba sente zange zifudde. So that is the irony in this love relationship. So let's put together love and let us take it as a point. It's not a joke. It closes organizations. It can close the whole country.
ng'omuntu ali mu love affairs ezo. That's where people should put attention. So casual relationship eno oli wagikuyingiza nagamba tweyagale naye nga tomanyi gye kiraga n'otuuka maaso n'obeera attached emotionally otaddemu obudde otaddemu omutima otaddemu nagamba nedda nze si byendimu ate ngenze na mulala kikumala bumaze ogenda ew'omusawo ng'oli I want to talk to you. Nova ku musawo omuzungu n'ogenda ne ku muganga. Out bonna ojja gendayo pastor nagamba wango nakugambe sikiraba oga kangendeko kuoli yake nogamba let me go to the witch doctor tambuze kyekigenda maaso buli omu alina paati ye. The world was made in a segment of buli omu alina omulimu gwe. That's how funny the universe is. Yatonda buli omu ng'alina omugaso gwe, so olina kwebuuza ndagawa omubiri gunnuma ngenda wa musawo. Emotional pain olina genda wa doctor. Are you supposed to run to a doctor ow'empiso ate omunyumiza ebyalaavu? That is where people go wrong. Where do you go? Era nze ngamba abantu bajja kwogera love oyinza ogyogera n'omutwe gukuluma until the sun goes down nga answer togirabye nemuddayo gye mwavudde nemuddayo it cannot end. So it needs something like professionalism. Omuntu ali emotionally nga yatereera osooka kutereeza nawe mwoyo kubanga nange bwe sitatereera I cannot help you nange ndi mukavuyo. That's how fun it is. Kati bwe watereera abuuza nawandika emotional happiness ama kitegeeza emotional ebina bitegeeza naye nga tekyava mu bbanga you must have so I went through. That's why ngambi nayitayo ningamba nti organization esobola okuggala love ng'oli mugezi oli mukozi otaddemu buli kimu n'okeera ku mature relationship ne ku messinga n'ogamba biggale njagala genda kwebaka niwebaka kati omulemu tugende twebake tukoma out of our casual relationships kyetuliko olwaleero. Okay, thank you so much. Olwaleero tujja kuba tuvaayo mangu because there is so much going to happen one of my studios. So around 10:30 tujja kuba tuvaayo. Then at 10 exactly era tujja kuba tuvaako ku NTV tugende tusigale ku Spark TV. Ekyo mukimanyi. Njene Mariam Nagujja, we're talking casual relationships. Abadde atunyonyola what they are and its dangers. Dangers anti tuzogeddeko. First of all, it puts you the biggest danger of a casual relationship is that it could take ambiguous loss. Gwe afuuse attached. Even if it's a man, nga yali attached ku muntu azanya. There's nothing as bad as someone who says wendi naye siriwo. As in tubeere mu kintu naye tekirina gikiraga. Akantu ako ke kasinga obuzibu. Kigeza kaleeta nnyo losses mu ggwe ayeemaliddemu gwe taleemaliddemu. That casualty. So it brings that ambiguous loss. Twayogeddeko omuntu okubanga ogenda mu eyo emotional pain all the time ogamba kikyendi mu kino animba tanimba tugenda wa. And usually relationships eziri casual at some point in time etuuka nga eyagala kukyuka trend. Eyingire seriousness. Everything has a gestation of an end. Tewali kintu kitambula bwe kiti mu bulamu nga kigenda kugwa. Eyo ejja oyogera ku end oba it changing from casual to relationship ekaddiwa neringa it's a living thing. It is a living thing. It is an independent. Kintu kirina obulamu kissa relationship ekigambo ekyo kitegeeza ezaalibwa etambula ekula ateekaddiwa kakati mu kukaddiwa wali eba esaba another level kati another level nga temugirina mbutuufu ne muvaamu bulungi nnyo nga buli omu akkiriza temusobola gifuna. Anti it just depends on you two people. Is somebody willing to move in with you? Yes or no? Is somebody saying nti gye twatandikira lwaki ntwala gye tutatandikira twatandika tugamba byakuzanya ate lwaki ngamba nkuwase. Do you see the mix? So that's where it ends. Nga mwina separating. Nemudde mu kasaiko. That's where it is hard for a casual relationship. So kiri erigwe akirimu okusoma munne. Otherwise they will not tell you this is what I'm driving. And again I say mu bino ebya love abantu what you see is not what you get. Kirungi nnyo singa if possible singa tuteekako n'abantu cameras. Ogambira mu ate toseka wano kuwanga wano wasobola naye munda ebirowoozo yes endowooza y'omuntu kubanga buli omu ye tukateeka munda they fake their appearance to fit what they want because tuleme kwerimba buli omu ayinga shape for a reason. Abamu bakime buyambi alala baagala kuzaala alala baagafuna waatuula omulala agamba nti ntuusa okuwasa emyaka giweddeko omulala agamba nedda njagala kuwasa fuuka citizen wa ggwanga ddala buli omu ayina reasons omulala agamba nedda it is rare for people to enter a relation nga talina nsonga. Kakati ensonga eyo yeekuuma abantu okuwangaala oba okugenda mu short term era singa eggwako omuntu alaba nga tukyalina ki tekinegamba you have ended next. So tosobola gamba nti oli mu kintu nga tekirina nsonga. Bubonere kikwendabira munnange nti si byaliko byembi empuliziganya
ebyempuliziganya. Communication, ekigambo communication kitegeeza kwogera ku ssimu kuka. Kitegeeza ebintu bingi, from the body language to when you're in front of them you feel. Katonda yatuwa amaanyi aga feeling love kyowulira mu ndiki kituufu. Oyina omusoma. Kati abakyala Katonda yabawa instincts eziraba omuntu n'omusoma n'ogamba nti waliwo ekitali kituufu. Wakati bakigaslightinga. Kyenandise gaslighting kitegeeza nti oli agamba olabye bubi naye ng'oba olabye kituufu. So omuntu alina okuba ng'asoma omuntu mu byempuliziganya. Communication eri etya? Bw'oba olinaye mwogera ku biki? Bw'olaba omuntu atayagala kwogera ku future, tayagala kumuleetera bikwatako, tayagala kwogera ku opinions zo, naye ate ng'agamba tugende mu nsonga ez'ekikulu naye tombulya gwani saagala kumanya eyo eba efuuse casual already. Bw'olaba ng'omuntu ekintu akirimu naye takirinaamu obuvunaanyizibwa nga bw'onaagamba nti oleese omukozi akukolere naye nga tomulinaako buvunaanyizibwa gwe employer, kitegeeza oba omufudde casual labor nti saawa ebagenda. Kiri ky'ogamba nti tayagala kwogera ku future, omanyi mba omuntu asobola okuddawo n'ayogera ku future yo. Ku future yamwe together. Naye nga tagiri. Anti abebika Farida. Alinga nga ayogera ku yiyo ne bbaawo gw'olifuna. Nabambye omwami yeesiimye ali kuwasa. Oba kunyumiza ye byalifuna ne munne gw'anaafuna. Okay, issue eriwo nga bwe comment abantu kye balabika si bye bali. The human nature eri deceptive. Kizibu nnyo okulaba omuntu ku face nga kyategeeza kyova olaba nze si trusting amangu mbeera mbuuza gwanga mmanyi psychologically we are taught omuntu kyalabika I can play everything here to forge an inner. It is me to see what is inside them. Bwe mulimu gwo abaami nawandikako lumu balina ebika bya mirundi esatu. There is a type but there is nature. Nature kitegeeza obutonde bw'abasajja. Abasajja balina obutonde bwa mirundi esatu. Kati gwe omukyalo olina okubumanya nti woba odiringa n'omuntu ono kitonde kikyagwamu. Kati mu description gye ngenda okuwa gwe k'osinzirira enkolaganayo naye munaakomawa oteekamu kyenkanawa otandidde okuzaala ddala oba nedda. So tulina omwami first talker massive talker ayogera binene nga bw'ogambye embaga yo n'aginyumyako naye nga talina na pulaani. In fact naye agamba oba binaabaawo naye abatamanyi. He's just good at exciting. Kwegamba omwoyo oguvaawo nga gumatidde naye nga talina kyagenda tuukiza neki akuleka ogumatidde. Massive talker. First talker ayogera. They make you believe them but they are not real. Ne tubaako omulala drifter. Drifter kitegeeza abeera naawe everything looks real naye nga akulaga mbutuufu temenya gye mulaga nga naawe okifiiringa nti akulimba naye nga binyuma. Naye nga tosobola kumubuuza bibuuzo. N'okunyuma binyuma ebigendeyako byonna birungi omwami abiti buli kimu nenga gye mulaga naye nga kinyuma. Nga ne bwagamba nti ngenze wali ku maduuka kuleeta kikajjo n'akomawo ngalo busa tokibuuza. Kwegamba obanga ali blinded. Akugamba sibisanzeeyo naye nga bw'olingiza ebweru olaba abaana bajja n'ebikajjo. Kati oyina drifter bino bika by'abantu kati owookusatu n'abeera slow and steady. Ate bambi slow and steady omuntu ng'akwata mpola naye ng'abowa naye ng'ate kyakola akitegeeza naye abowola okuba nti takwanguyiza tetakyamula. Wagamba kati saawa 3 nja kuba ntuuseewo saawa 3 nga tuuseewo dda omukazi ng'agamba banno guno tegulina byakkola naye ng'ate bambi abirese bagenda mu bali baagala babakyankalanya n'amukyankalanya endowooza amugaa saawa 3 n'atatuuka n'amugaa nti ate lwaki ontawanya biki ate be basajja bebagoba ate ono atuukiriza obudde atuukiriza obuvunaanyizibwa ne balinako badduka. That is the irony. Slow and sure. So those drifter, massive talk. Massive talk abo be basatu ebika ebisatu by'abasajja. Nature. Kati buli musajja waali bafolingamu ebyo ebika gw'olina kumanya nti kakati ono ngenda muteeka mu kika ki okusinzira bya nnimbi obala n'ogamba alimbye emirundi giwera omukaaga. Mukama ayinza okuwa babiri abasooka. Massive talk. N'ogala amatu ne wayogera ne wagamba nti olweggulo ojja kukima sene ogala bugazimanya nga bwezazituuse neyanziza ziwereze ku simu yange. Azaakulimba wabimanyiira. So okumanya ekika ky'omuntu gw'olindinga naye kikuyamba okuimprovinga enkolagana ye naawe by not involving your emotions. Abakyala risk gye tulina is emotional investment. Ekyo nja kiddamu okuteekamu omwoyo naye ng'ogutadde awakyamu. Abaami kye balina is financial investment. Oziteeka awakyamu nga tisi walina oziteeka. That is the mismatch ebeerawo. Abaami sente basiteeka awakyamu oluusi naye ne bamutwalako sente ze. N'omukyala ateeka investment y'omwoyo gwe ewafu ne bamubba omwoyo n'abanga aluzinze her mind. So either way it is nowhere to put what. So ogenze n'ogamba ne mu bufumbo eriyo casual. How does casual come in mu marriage? There are many people who are married but lonely.
married but lonely ekyo nakyo kikafu nga omuntu ali ne munne mu nnyumba naye ng'amazima ebyo twabyogedde Farida ng'oli taliiwo nga taliiwo ng'atajja ne yeebaka nga taliiwo emotionally absent physically present spiritually disconnected financially off byonna socially disorganized naye nga bali abo ne definition ya marriage eyo abantu balina ogirifininga many pa married but lonely nga munne tamulinamu in fact nga ne investment zakola zikola n'abantu balala bakazi ni baganda be nga tasobola kuinvolvinga munne omukyala n'agula ennyumba n'agula ettaka n'ayiteeka mu mannya ga muganda we omwami n'amugamba nedda tetubiyingiramu kubanga kani obuuza what is marriage to you what's the definition kuzaala baana kulya mmere oba kwebaka ffenna mwe bagamba nti baaba abafumbo bafulumye mu nnyumba what is the definition so we need to refine era nze ngamba nti ng'omuntu anabagamba kigambo I do nga tonnatuuka waawo weebuuza ebibuuzo bingi nnyo whether you really mean that word because it means you must be together in a spirit emotions which is the hardest for most marriages especially mu nsi eno eyaffe ejjudde obulimba abantu bakwerimbalimba ebyo wano mu bazungu bo simanyi naye wano it is hard so bw'olaba ng'omuntu investments azikola na muntu mulala agamba muli bafumbo think twice kubanga ne kooti egamba nti bw'oba oleeta bw'oba babira bafumbo nga muli babiri nga mugenda omuntu tasobola kuwoza against omusango ng'oli mukyala we tebijja there is conflict of interest already kitegeeza omuntu gw'osula naye muli bafumbo mugatta ebintu bingi nze ayingiddemu avudde ebweru nze aba yeerimba because anytime love ekyusa n'agamba ebintu bya mukyala wange gye biggwera so olaba ng'omuntu akola ebintu takuteekamu ne bwetubanga physically tuli connected what is connection physical you mean the good intimacy intimacy that is only 30 minutes and someone says bye ebintu ebisinga ebigatta bonding byebiri wabweru wa intimacy eyo in fact that is an icing sugar conversations zemunyumya biki bye mukola mwenna if a home has to stand the level of faith omusajja asobola okuuma amaka ge nga tebalina nsimbi naye ate amaka ne gawangaala naye ng'asimbi ali ku musingi gwa ddiini nga ne sente zirinawo oli n'aba ne sente naye nga talina ddiini negaggwawo so which means that omuntu olina okumanya omusingi oguzimba relationship and marriage of which abantu bakikwata bubi nti sente si sente byebyo ebintu ebirala ebikola areas ziri omukaaga physical emotional mental social spiritual and emotional bezo ebizimba obulamu bw'omuntu okubeera wamu so it is not about someone having a lot of money and then you become emotionally empty in a home then you're married but lonely then akavuyogenda mu casual relationships so Farida otunulira abantu abasinga nze ntula maaso g'omuntu nga omwoyo teguteredde nze mba nkuwulira I feel nkulaba nze nfiiringa omuntu bwe ndi nga nkutudde ne ngamba oba oli mu bwannabbi oba ngenda fuuka nabbi prophet okitegeera mba nkuwulira abantu bateredde myoyo ng'oli omulaba tateredde nga tomuwulira tateredde because of akavuya koolaba mu relationships naye nga tagenda kwetolola ebirala byonna bikugambe kino tagenda kyehintingako anti because it is painful truth tosobola kimanya the training gye tuyitamu is to dissect people's mindsets nekyatagambye gwe okonkuludinge nze omuntu aba yogenda amazeeyo dda aba yogenda nategedde dda gy'olaga because it is like ekintu kyekimu byebimu ebitawanya ensi ebitawanya buli omu they're the same things so there is nothing like new so casual ebyo mu bufumbo kingi nnyo era omuntu yenna ng'ali mu bufumbo ng'atanze okulaba kajongeze gidiiringirewo nga yakajja tolinda no of course you have peaceful talks you talk about it show a sign that there is something which is not right because when it grows omwanisa omu yagamba when I look at how big things come from little things I say to myself nothing is too little mu Luganda oluzungu luyitiridde bwe ndaba ebintu ebinene ebiva mu buntu obutono neegamba teri kintu kitono kitegeeza nti akantu katono bwe kati kasobola ofuuka impact in the whole relationship negwawo nenga kajjidde katono bwe kati so the attention of everybody is on that thing akatono ako ke kalimu ensonga casual mu marriage eba yatandika eno bine bya serious kijja wakati awo ne kiwange ekikyuka wakati nga kiva kuki boredom at times boredom
at times relationship ekyusa nga nagambye ekyusa trends. Abantu abamaze mbufumba emyaka 10 banjawulo nnyo ku muntu amaze mbufumba emyaka 5. Ebibafuga bya byanjawulo. Obufumbo bw'emyaka 2 bulala n'obwasatu bulala ebintu bijja bikyuka kitegeeza gye mwatandika si gye mubeera. Olw'ensonga nti things change with every after 10 years. Ensi ekyuka, business ekyuka, buli kimu kikyuka ne career ekyuka. Kati n'obufumbo bwennyinnyini bukyuka every after 10 years. Olina okubalyanza ensooka kubuza how old are you in this asitombulira emyaka nze mantegedde. In this relationship. Asitongamba 12 years mmanya ebizibu. 6 years atonaba. 3 years gwokyasaaga. Because every after time ye determining a flow. Kakati casual eno eyingira mu budde. Olina okuwachinga when anything is going casual. Nze nkirwanyisa nnyo. Nnyo. N'emirimu ne friendship don't take anything casual as just kusaaga. Kiba serious because it leads to bigger things from there on. So casual batera kuyingira mu myaka emeka of marriage? Usually 10 years kyekugambye. After 10 years something becomes as if everyone is used to the other. I mean nkumanyi umanyi. There is no excitement anymore. Ebizibu bingi. Utegera everything is boring. So somebody treats the home as casual. Yet it has grown. It has grown. In number. Yeah. It has grown. Awo wali n'ensonga awo kubanga omwandisi omu yagamba nti many people lose visions in life because of boredom. Boredom has stay hitting. Boredom simbi. Boredom ebetegeeza nti ofuuse an expert mu ekyo kyokkola. Boredom means you've become an expert. That's what the writer said. An expert in love. Kitegeeza ofunye mastale obumanyirivu mu kintu ekyo. Bw'otuuza omukyala amaze mbufumba emyaka 2. Endowooza ye yanjawulo nnyo nono yakatambuza emyaka 3. Kitegeeza oli afunye obumanyirivu mu ekyo ekintu ba akimazemu eki ebbanga eddene. So y'omuwandiisi yagamba when you see yourself getting bored in something just know you've become a master. Now that is where the point is. Don't leave it. That's how funny it is. So boredom abantu gye bavuma oli yagamba nedda bw'olaba nga music omazemu emyaka 3 togeza n'omwakufuluma ofuuse master mu ekyo olina kikyukira mu booti. Buli wotandika a new trend kitegeeza you're going to go through stages of apprenticeship. Learning, which is okay. Hey, do you have the time? Which is okay. If that is your vision. But apprenticeship erema abantu kubanga ere kuvuga emyaka 5. Farida, I've done research sweetheart. Emyaka 5 ina kuyiga kintu. Emyaka ekidako 5 o practicing giwele 10 ofuna obumanyirivu. Then ejiddako otandika okukiryamu. Patience. Awo. Kakati oli waweze emyaka 10 mu bufumbo. N'agamba ataafuluma olw'ebizibu. Sigamba nti oba ofuluma jjukira ofuuse expert. Ofuuse expert. Funa engeri mu expert bwo ofuna engeri gy'okyusa bw'osi. Munda muli. Kye bayita sigamba nti fuluma. Kiringa product okubanga ebadde mu bank ati nga olaba baba kugambe product ki erudde mu gundi mu market for a long time. Emaze emyaka n'emyaka. They don't change the name. No. They change either packaging but they don't change. Basigala ku mulamwa gwe gumu. Kitegeeza nti relationships is no because zitandikira ku miramwa oluusi emituufu. Abantu ne bagetinga bored along the way. Oli agatandika bipya naddayo mu learning stage which is learning disability. Nina okuyiga emyaka 3 etano wentegira nti oli mulimba wendera omulana ngamba nga nakola ensobi 10 naawe ontami naddamu nawasa. You will always be in that repetitive stage. So ye oli agamba instead of getting out of because of boredom stay there because you become a master and revive kintu ekyo. Today ku casual relationship anti otutembera casual relationship esobola okutuuka mu bufumbo olw'ebbanga erigenzi. Olina atandika obw'amaka nga gayisanga ekitagasa kubanga tategedde nti awo afunye mastery awo akuguse. Kakati naddayo n'atandika buto naddayo mu learning disability era okuyiga omuntu papa yagenda omaliza nga kyekiri kyekimu. No difference. Is there a way we can avoid marriage eno oba relationship eno okudduka mu casual? Is there a way we can avoid casual? Anti kyenkugambye nti nothing in life is serious. Everything starts as casual and ends in casuality. Kitegeeza nti relationship esobola okuggwa eyatandikira mu casual ng'ebyokusaaga nga bafuuse bufumbo n'abandi bazaalibwa abantu babeerawo oba esobola okutandika nga casual n'egaana. So we cannot guarantee nti ddala esobola okutuuka mu casual n'eggwawo. Omuntu casuality mu dating stage. That's why ines banyonze ku dating wali obuzibu eno kubanga mu dating mwe tusettinga pace ya relationship. How will the relationship flow? Who will call the other? Who will buy the food? Who will pay the bills? Who will do what?
buli kyotalaze wantu so akireta mu wakati wa n'obikyusa. No, it is a woman to say. Bisobola okukyuka Mariam. Mfunye obuzibu. He was the breadwinner, for example. Tutuusa afunye disability. Akabenje kaguddewo. Kati ngamba gw'oli babibibeera. Tebisobola kukyukira wakati awo. I am working. Ne wemba si working. At least afunye disability, that is tuyinza okuba tetulina kye tugenda kikolako. Kati nze abadde atudde waka nina okukyusa dynamics. Anti kaakati labayo kati ekyo tugenze ku extreme. Ekyo leese ekintu ekinene nnyo kiri ku extreme, of which omuntu yenna wabeera mu mbeera ey'obuzibu, if somebody is in a problem which is beyond reasonable doubt, omuntu afuna amagezi ey'okufuluma mu kizibu. Oyina okugafuna because oyagala okulya, oyagala abaana basome. You have to find out how to do it. However, tetukigaranti nti nga kyenkugambye nti omuntu naggwa bwe kityo abamu basobola okulemererwa. Oyina agamba waayi mwami yafuna obuki netuddayo mu kyalo nalemererwa okukola ne mutuula. So those are few people abayinza okuba nga balina ability ey'okukyukira munda. Naye tugamba ogamba wano tutandika talina kyakola. He can't even fuel a car. Fuel a car omulala gye yagula naye talina muwadde esobola okugifuelinga. Tasobola okusasula yaka ow'emitwalo 5. Naye Farida lakola saaga akogesa. Tasobola wadde okukubira essimu. Talina airtime. Kakati gwe banange bw'ogenda mu katale ogula ebintu buli kintu kirina level yakyo. Kati gwe omukyala walaba omusajja atasobola fuelinga mmotoka talina gwe kiki ky'obonoonyaayo. Really? Tuve mu byalavu ebyokusala. Abanoonyaayo that touch. That touch is soft. Nti kati wegambye nti tuve mu the funny thing with humanity is abasajja bali mu logic, abakazi bali mu myoyo, mu mitima. We are in the heart, they are in the mind. Kati wokulembeza omutima gulimba. The heart lies. The mind always comes in to sort what the heart has made it not right. Olaba kakati gwoba olaba really omuntu akulaze nti yesobola talina na mulimu tababi tasobola. Yes, you're merciful enough to help them, but my dear sagala kwogera kigambo ekyo batono nya abathriving ekintu ekyo kizibu nnyo. Relationship nayo yadde tugamba ki love ebeerawo naye omuntu alina okubanga alina beginning point. Era n'ebyawandiikibwa abasoma Bible bagamba don't put a home before your fields are ready. Ne katono yine kyogera titogeza n'okola maka nga tonnakola nnimiro munajja mmere kulya. Kakati gwe omusajja tolina mulimu tokola oli helpless. I know gamba waliwo olinga akola but they can't contribute. Nga ate kikyakola yamanyi yateeka ebintu kati awo nno Valida temukulembeza mutima guno bulina ekisa kino. Olina okuteekamu kalogika ogambe nti nedda. In life you are alone, you face God alone at the end of life. It means you must take judgment on you as an individual, not because of emotional entanglements. No, it is you at last. So buli decision gyokozesa emotions eva mu bizibu nze sikyabikola. Buli kyenkola nze ngamba kankomewo nenzeyo nenkola bwenti nenerowoozaamu nenzeyo omutwe ko wano okozese kubanga ensi bwogiraba sibwere. So ekyo kyogamba nti oyamba gundi. In fact, one writer said avoid people who need fixing. Oli single mother oyina abaana babo okulabirira towetaaga muntu ali kugenda fixinga gwasinga n'okwetaaga obuyambi. Kitegeeza buli ajja alina kufixinga. Kati oli wakuwa life project ey'okumufixinga, you can't fix a person and a human being omukulu. Ate omukulu alina kwefixinga n'alyoka akimalaavu, especially ku basajja. Omusajja atannaba kukola fields ze ebyokuwasa biba bizibuzibu. Mujja kuyomba every day because a home can really perish because of financial issues. Oli bw'aba ng'alina love ye abeera serious naye nga in for example 3 relationships gyebiri saagala twebuzebuza mu tebiriyo. Ayagala James, Opio ne Laban bona we bali naye nga bona abaagala. That is casual. Automatically that is casual. Someone there is casual. Among the 3 waisa casual. You see, there is one writer ayogera bwati yagamba nti because abantu balina focused, I mean they lack focused attention. Ng'omusana wegwaka nekola bweguti negukanyuga hit nekuba wa and cannot burn anything. Is a person who runs many things at the same time. Oli wajanga maso nagamba ntunda obutungulu n'entunda ennyanya nate nnima kotoni naye ate mu kibuga yonna edduuka ly'engoye ate kakati covid yazze kakati tukola buno ng'omanyi oyo omuntu oyo they can never achieve anything. Ate n'ekirala amaliriza byonna bifudde oba waliwo supporting ekirala. But you cannot have 3 things at the same time. So is a relationship. You cannot have 3 people bonna ng'obagamba who is confused. You are the one. Gwe gwakirimu gwali confused.
era akavuyo akasinga bwe muntu ogamba nti bonna basatu mbaagala. Excuse me, someone who is being used mu basatu to support bali ababiri. Era kiggwa bwe kityo. Nza sto omuntu angamba nkola bintu bingi nkutunulira bwe kiggwa toyinaako. Toyina. Because omwami atugamba nti there is nothing as important as somebody who has one unwavering aim. Buli kyokola. A man with 7 homes cannot feed any. And a man with 7 talents may not even feed a family. Tuyina bahaja balina maka ga bwana. Ebyo saga bingiramu. Palida ndeka. Nze kansala nzayogera. Saga bingiramu. Ekintu ekisukka, ekintu ekimu nikidiverting attention wabawo ensonga. Waliwo ekifa, waliwo kyosigaza. Oyina kuba very strong okimanaging. Strong akiga nawe akabyo kakutwaliramu. Nagambye nze ntula n'abantu ng'ebyo tegiteredde. Nkutunulira bwenti. Nongamba I have nenkutunulira bwenti. Nga tateredde. Bino tebaga biwulira. Kyovula ffe tebatuwagalira kwa toyogera ebintu ebyamazima. Banda bangala ddu. Of which bigenda okugwa bwe biti. Ng'akomyewo. Nga tebatunuunya. Era nga bali mu kavuyo ako. So nze ngamba omuntu alina kuba ku focused. Relationship, the beginning of all life order, is how you handle it. Toyingira mu kantu ako. Asitobera bw'okyegeza omwoyo gugenze. Okujja kwangu okkiriza nti namba 2 casual, oli casual, ono gwetandika attention. Bali bamanyi bali ku byabo. Neso kungamba nti bona. Ani nabona obagamba. Mbona mbagala. Nabona obagamba. Ati obagamba. Oli omuntu alina kulaba. Esimu wate kubanga gamba lwaki tangubira. Sente zijja oba communicating. Bo bebe sorting. Omuntu yasulya rent masanyalaze bichi byonna goja buzi. Oba tomaze mugamba nti gwe oli casual. Communication ebe wedde. Okay. Mariam, tugenda kumulamu. We are not coming back to NTV. Tutukoma out. Tugenda sigala side eri Spark TV. So please don't go away. Tukoma out. Okay, nga baliwe beteekateeka tukomyeone ku NTV. But anytime bw'olaba nga tukusiibudde manya what the reason is. Waliwo ekigenda okubeera mu maaso waliwo omukolo First Lady gwagenda okuba nga ayogererako. So get ready. When you see us, just switch the other side ku Spark TV. Nenga tukyagenda maaso so tulabira ku Facebook page yaffe NTV Mwasuze Mutya and our YouTube channel /Akawungeezi. That is www.youtube.com/Akawungeezi. Mariam Nagujja is our guest. Casual relationships is the point. I'm sure buli kibi kibaamu ekirungi. Of course. Yeah. Okay, kirungi biyinza okuba ebirungi bingi nnyo ebigirimu kubanga abantu babigirimu. Casual ntegeeza omuntu ali ayagala omuntu tayagala mulaga mu bantu beekweka. Era mu katabo kange nabagamba nti oba we can call it a part time lover. Abanga omuntu gwa part time worker. Otegedde bw'amaana okiteeka wali. I think casual is more of good than bad. Of course it's more good than bad. Because abantu abasinga kugambye advantages nyingi. Ayina career asobola ogimaliriza ngali mu casual love. Bw'aba ali divorced nga akyetereza, nkyetereza nakamala divorce 20 kamwe ebintu asobola okuteka mu casual and they rebound. We call it rebounding. It is good for the person. Yes, akkiriza nagamba nti I just want casual. So alumibwa yazenga ali serious. So mulimu omuntu ngaze ku rebounding nga ayagala kuwona nembamu career woman, career man nagamba nti love mulimu. I just want casual. Saga ekintu ayo mu serious. Oli abafunyemu. Naye langa oli gwayagala yabeera mu buzibu kati that's why nagambye the judgment should be okukebera omwoyo gw'omuntu otegeere kikaki kyagwamu. Ebyo biti byembagambye nogamba omuntu no wa casual. Bw'otegeera nti casual tosooka kukyankalana kibayita emotional intelligence. Osooka kumanya nti nkivuddemu ntya nkisigalemu nkibeeremu nga siriimu. Awo naawe ofuuka muzanyi nogamba katulabe gye gunaggwera. Oli kyagamba don't hate the player, change the game. Tolwana na muntu azajja muzanyo gwekyusa bukyusi muzanyo ugambe alabe bulabe nga naye bamuzanye. Love is like that. So we don't need to hate abantu ababikola kubanga naye gwambi alina ensonga ze. He is a divorced man, woman. That's why mupapi ati nkati nyangu njagala. But there is no way you cannot hate him. Kubanga love those casual relationships that has causing a lot of trouble. I know. General it can even come general into love children. Because abana bechayi. I know. Abana bechayi. And it's the biggest number bali mu casual. Ero mwana kugamba nti abantu 5 oli namuteka kwa moyo gwonna namenya bwati. Kati kanzanye kati kababerewo akutukako yagwenda. Trust issues. Tesiga muntu. Njaba managing. Wow. Era ludda abantu. Naye gufuuse mulimu olwo abo guba gufuuse mulimu. Kitegeeza nti ali dispersed. Omwoyo talina wagutadde nti wa wano. Love nungi era nungi ddala kubanga ebyo bingi ebigirimu.
however nga bwe nkugambye nti abantu obutagitreatinga nga serious kyengamba nti abantu balowooza nti bino ebyokusoma bamala budde nti love tebagisomaako biki my dear love abantu bagikolako research bagiwandiiseeko erina ansa zaayo era gwe mulimu gwe tukola ffe olwo ajja kugamba love terina teriko agimanyi teriko bakugu baayo my dear ate omukugu wa love asobola okulemerwa mu love asitagwa mu love awo togenda kyogamba bakugu ba love tebalina gwa mu love tuveeyo dokita ajjanjaba obulwadde bw'alina otegera nze mulwadde wa malaria ate nkukuba empiso nange manja nja kunzijanjaba akantu ako ate kalema abasinga that's why most counselors obusumba balema because asitamanya that balance nti ajjanjaba obulwadde ate si abalina obulwala kitegeeza oli mujjanjabi kyogamba bakansala tebalina gwa mu love Farida ndeka bagigamba nti motatifully love kintu kirala nkugambya sitokiyingira bwoti ojja tandika odefining ebintu according to you knowledge abayikirirako you must put it outside like this no watching omuzanyi wa kapiira kocha azanya kapiira kocha abera wa bali yakazanya zanye n'ayitamu n'ayiga n'agamba kati kwa tusamba teeka eri kanera vuweri katoli wave inagamba era nze nsekera abantu bakagamba I'm a love coach ne kutwa we love coach what are you talking about balancing an emotion of love in no way no fuluma enako ezimo ino kubanga oli out ayino bano oyingira that is a love coach kati otherwise ojja kufiira muzannyo wesaga nawe oli mubasamba excuse me Farida atasomye ku love n'ogimalamu emyaka 10 n'okwambuka waggulu ate ekirungi kyayo ekibi kyayo ogisoma ogirimu naye kukuba ati kigambe nti oyina kubeera waggulu yes to study something you must be outside of it it makes more sense kakati kitegeeza nti olina okubalansinga when do why ebyo byange sijja byogera mwabaga ofuuka balaavu coach ekyo mukimanyi omuzannyo ogwo muzibu coach aba alagirira tayingira muzannyo omuzannyo olina okuba nga ogulingerera wala because when you enter it nawe ogenda fuuka nga ki so how do you approach this person bw'obanga oyagala okibuukemu you don't have to explain to them gyonvuga ontwala sigendaga excuse yourself when you're dealing with anything which is emotional Farida bw'oba dealinga n'ekintu kyonna ekikwatagana n'ensi ey'omwoyo ngeri mu love togeza kuyingira mu busungu obusungu okutabuka oleekaana ebyo ebintu biri myoyo olina okuba as calm as possible kuba bino okwata omuntu n'omulaba bwoti n'ogamba bulijjo abadde annimba wakeegenda okaaba amaziga nga takulabye tomulaga nti olabye because mwemuva ebizibu ebisinga osobola okujja n'okanyuka ebintu byonna n'oyasa ebisuwayo byonna n'obyasayasa naye n'omutema that is where most of the cases eziri mu gundi tezirabikaga bwe ziri byonna bya love era bw'oba ogimanaging olina okubanga oli so very careful not to be emotionally kukukako waya intelligence eyo yefuga omukwano calmness n'ogamba kati nosooka nokale kaabako ku maziga bwangu ohiringa naye togeza naye ofuna amagezi ate amagezi ago ofuna gw'oyogera naye anti era oyogera emisana bakubudaabudayo kino n'oddayo olina okufuna omuntu gw'osharinga naye era kyengamba abantu mbeere ne private kansala abeere mukwano gwo abanga dokita mufule mukwano gwo mbe miliyoni ebyokusasula kansala mufuule mukwano gwo kubanga message n'omugamba naye omanyi akoze bw'ati ne mubisekera namu asitamugeya laavu efuuka ekyokuseka naye asitokyetikka wekka n'ogamba noddayo okwebaka kuli ku mutwe kale nanimba kale wuno yeebase wano butufu baŋŋambye oyinza okuyira omuntu amazzi nga yeebase n'ogamba ani gwosiwe it plays in the head but when you download era mu katabo kange nayigiriza abantu okudownloadinga ebirowoozo ng'okozesa kuwandiika ng'olaba nti teri gwenza kinnyonnyola maama wajja kaaba baganda bajja kusekerera mikwano gyo gijja kwekyukira n'ogamba kino nkigamba ani n'ogamba kati kanki healing within nze I believe that healing eva munda n'efuluma ebweru tesobola kuba bweru ekyo bakikola batakyogamba ebyo topic namba Farida tumalayo atugisale akatabo kaako bagende bakagule buli ekikugira mu bwongo buli kye bakoze n'owandiika olina okuwandiika ku muntu omwagalwa kyakoze ekirungi n'ekibi whatever he has bought me a beautiful watch today oh I'm so happy tomorrow today I can't believe he's not picking my calls I think I don't know what's going on weyogeza we kubanga omulalu love kweyogeza
abantu laba esobola okutaba n'oyogera ku kubongo oyogera wekaweka bwoti kale amanyira nga tolina gw'okigamba tebishyaliga it's a private affair tolina gigamba abantu gozo abaganda bagamba ebyomunju so bwe mala obiwandiika nebikola biti anti in psychology the mind and the hands they have a connection kyentadde ku lupapula bw'ekiti kikkaatiriza nnyo mu bwongo okusinga kyenjogedde nga siwandiise. That's how fun it is. So wowandiika bwoti ebirowoozo obanga downloadinga ofuka empty wano oyingiza ebirala. So buli woleka junk leero yakuvumye enkyala waddeyo ssente school fees ozibanja bubanja kale yakwanye wewe ogatta kati omuntu watandika okutabuka kibayita mental illness nga tagatta waya kitegeeza agassa ebintu bingi okubongo. So where do you download? Because the mind is like a computer. Ngabula computer wekola ne obongo bwo. Because when I come to you Mariam as a counselor ogenda kugamba kino yakoze kino mfidinga bweti ogenda kuogera nange ongamba manyi Farida ekyo wakiraba kyali bwekiti tekyakola bwekiti najjukira nali musiru awo nogamba yo yamenyera ki musiru ye musiru okitegere naye wano ogenda kuteeka mu katabo bwoti owandiike tekagenda kuddamu nanti lidda kagenda ate omala owandiika amafuta amaziga bwe gaserengeta yes kye bayita emotional healing bwe mala nekayuza oyinza n'okayuza n'okokyo kwokya emotional healing eva ku mutima kulinga kyoyogeragemu ebimu tosobola bingamba. There are things you can't tell anybody nga biswaza n'ogamba njogera nti amaka gange omusajja namukutte n'omukozi njakuswala bajja gamba ndi musiru simanya ndi chipu ngulina kyemalira gwewekka n'ogamba kati nkoze ntya era we nagamba nti namaliriza akatabo kange emotional happiness nga bagamba nti in psychology the antidepressant is omuntu okuyiga okuwandiika ebirowoozo bye ku lupapula wakiri biwandike mu Luganda ekyo kitera kujjanga embeera ebize mutuba mukwano kyalina gwesiga si trustinga muntu yenna ngende nga ngamba abantu ebizibu by'amaka gange banange anti leero yakomye water media asuze mu motoka n'obigamba no kati munne n'obyo bigamba boyita bakwano bakoowa buli wokosanga wuya atuuse agera atandika hello how are you okay now I want to talk about Jack no gwobinyumiza naye alina ebibye I mean love buli omu agirimu lulwe you will not depress people with their problems. So ye agamba mu psychology nti mu kifo genda ng'otawanya abantu nabayigiriza mu katabo kange omuntu awandiika ate ebirowoozo bye eyo topic namba leero nja gikubako musomo mulamba okuyiga kubanga nze nkikoledde emyaka giba 10 n'egyo. That's why you cannot find my information anywhere. It is very hard. Not even my mother okumugamba nti Mariam takimanyi because I learned that nze ninafuna bizibu by'abantu balala but I should not download on anyone. I don't trust that because it as naye nyini gobigamba naye aina kunoonya it takes time. So journaling the antidepressant buli obunyango oli distressed. Is it okay I can journal nga bwe ntereka eventually nekola akatabo how did I write ngamponye ladies guide one namwandika nje. So this is you. I journaled for a long time. Nemani ngamba I sat down into na went journals ngamba wait a minute I went back nayo inoze kweka muganda wange oli wajigwira oli akasoma bwanaga WikiLeaks yo kintu kya that's why ngamba if possible boli careless byoche naye tuyigo kuteeka ebirowoozo wano sharing eno nze obutawo bwange obwe I heal the people in my books. That's why in the counseling ngamba omuntu agenda osome busomi with you reading you don't need me because I said everything there and I didn't leave out anything. That's my area of coverage because I do it as a passion. Kakati omuntu ye waba agenda kwewunya okuwona tukuva mu muntu kuwa decision wamma nkoze nti gwayina ogamba naye okusinziira Jack bino byonna ebyaka byonna n'obikola nze musajja gwe wanemukwata ne Mariam wanemukwata ne John gwe mwennyini osanga okyaye Jack gwe mwennyini n'owabanga Jane ekugamba gwe mukyamu kati we can't pick a piece from here. That's why it gives you an opportunity to make a judgment call and dump asitamala ekintu nekisayininga bwenti ekyo mba nkimaze ne bwokomawo nga nekyo mba nkivuddemu because obwongo maze okikola ki wano wali obuzibu wano kati okwogera kuno tekumala abantu bayigo endowooza ey'okwejjamu wennyini yave munda awandiike akijje ku mutima kiveewo. Njagala otuwe ku bukodyo obwo nti otunuulira omuntu bwoti n'omutegeera kyaliko kubanga ffe tukuzeekuzeemu tulina bye tulabyerabyeko waliwo abaana abato batandika relationships 22 25 ne 30 kakati
lwakubanga nti Uganda kitukoze bubi okensi yaffe ne mayanga ga Africa okuba nti abantu bagala okusoma kubazibuwalira okugula ebitabo naye omuntu okuzimba intuition okuzimba that sense eyo ey'okuzibiriza boti n'owuliza boti nga kyowulira kyekituufu eva mu kubikkula mpapula nnyingi tosobola kidevelopinga just by mere si kirabo nti kiva eri waggulu kisobola okuba ekirabo nga kivudde waggulu oba bano abantu abaliko emizimu simanyi wewe abantu nga balaba ebintu nga talina nyo naye aba alina level ya psychology gyatuuseeko nga si muntu wa bulijjo naye nga singa omuntu akyongerako okusoma ebintu ebituufu asobola okuzimba endowooza eyo kati nze na training bwa ekyo kiri training yange I can read body language nze nkutulira byengeri otulemu nendindika nkyolowooza so that is a training we go through so not everybody can be like this it takes a long journey so that's why we need to employ people like us tukuyambe nti ndetera omuntu atulenze jja kutundira mu body language ntegere ntakuliko nkoncluding kati salako nyabondo okenda gaba salako obusazi nkulage okubuche kutereeza oli side yange waje just kusalako obusazi bwo singa nkoze nti toli wa kati abantu bambagenda ku dates nagana natuni omwami nasala nga tamanyi kyategeeza nasalako okugulu bwati gwe tunya side jakutadde mugenze ne mukyala mukwano gwo muli babiri oba ne muganda wo gyatadde okugulu oyali birowoozo bye kati bwoyinza okuba oli wano nga muli mu dating takulira Mariam, is that a must? It is a must because abasoma psychology ono bagamba nti omubiri obwongo tagenderera the body acts out of just but it communicates so feewo tulabira kati nze bimmanyi oli ayisobola okutya eriiso gyegitunula nengamba kati ono alowooza business oba relationship omuntu andiko antunulira atya for example the eyes the face when you're in a conversation with somebody sigaza okukuleka ku camera amaaso go gye gatunula ku side galaga ebirowoozo byolowooza side eno oba eno bitegera we muba munyumye buli ayitawo n'omagamaga ontakula bwati n'atunza eriiso eno bwati kino kina kitegeeza ne kino buli side gyatunula side emu etegeeza relationship family love biki kitegeeza muba muli mu love essaawa zino byalowooza bw'akola bwati kitegeeza alowooza ku mirimu gye omukooya saawe sente kitegeeza byemunyumya talinawo so kino kituyamba obutawangaza meeting tumalya biseera nzeewe mbeera naawe meeting banategeera kono na switch nze off ng'ogisibwa hostingo inaakola bwati naakola kanoko kakani nze wangamba let's meet next time ng'ogenda tuli ready naye bwe tetujja nagamba Friday bakwagala musaasidde nawe ojja mu maaso gange you had better be careful buli body language okola nze mba communicating buli gamu sirinda bigambo because I know that oli yagamba nti ebigambo abantu eboogera n'ebikolwa byabwe tebimakinga awo communication wetandikira okubeera enzibu n'ogamba lwaki akoze bwati ng'ayogera kiri tuli mu laavu ebirowoozo biri ku ssente oluusi agenda nakujjako ssente ng'omwami mugamba I love you baby nakola bwati nze mba ntegedde kati nga concludinga and I've never been wrong I always tell I've never been wrong era ngenda ne wenda utika kigenda okugwa bwe kinga nakiraba bwentyo so I don't really doubt my instincts now when I feel something I say yeah njakuddira njakuyita eyo topic number njagibasomesa buli kagundi akoze bwati asakudde nnyindo eriiso litunula litya mulaavu mwe tuli omwo asazeeko atunula wa magulu gaddawa ntakudde wane ennyindo oli agamba n'akayindo okusiiwa wano kalina ensonga kitegeeza olimba lwaki olimba oli olimba ennyindo etakakusiiwa kwekwata ku mimwa era nze wentula bwenti nga ndioba mu restaurant somewhere ntuli abantu fitanaera nga bali nengamba banoli nenseka loseka nga balimba so clarity is what we look for in love realistically omuntu okubanga agamba nkwagala ng'ate agoba kirala yewali ensonga nze Farida mbizibu enna love teriimu era ngamba abantu byagwadde byonna birekana mu butabo tebiriimu ebintawanya birala kubanga nze love nagamba as long as I read body language I know when somebody changes I tell you you've changed there is a problem naye Mariam kigenda okugamba didn't I tell you so who is lying you sort your life quickly so your body language nayo as a communicator mwe muli ensonga esinga obunene bubina ebintu byenkolagana naffe mu mikwano
bisobola n'okusobera. You guys can call mutubulire ebizimbu byammwe ebyo musanga abasajja leero mbalina. I'll only tell you to cross your legs nkukwate Gasia. Tell you to cross your legs nkukwate Gasia temundumanyira. Mugala nokuleka abasajja abantu bakitegerera which side direction go. Tewali era tulira nkugambye. Kola research. Abagugolinga bagonike babuulire. Ndi oli asaza ko basito okugulu kutunula eri bwoti. Ngatega utakuliko. Mutuli amagulu gye bagazza. That concept lwaki? I mean, why did he okay, ndozo baluzungule luyitiridde banange nze mpulira entonyi okusaba ssente kyokka nga nzeetaaga nkole ntya male kufiisa muntu balyoke bantegeere. Abate bagweyo senga yafudde amale naye male mbasaba batya ssente ndeka Farida nagamba emyaka gy'otuuka mu kyasaba ssente oyo emyaka gy'otuuka ngo olina kozesa zo zoyina ate emyaka gyendimu. Abakyala mukyabonaabona nnyo ne laavu. Omusajja bw'ajja gy'oli n'ebigambo ebituufu gw'olabanga akulimba era n'otakkiriza kyagamba naye mmwe mwagala nnyo babagamba ebigambo bye mulowooza ne bwe bibanga byakulimba byabulimba. Ekyo wakyogeddeko. Bali bannaffe ba Siloba Show. Massive talker, but Siloba Show ebogera amazima. Muna mbadde sirina musene mbadde nsuubira regulo enjafu ebyo bagala biwulira abakyala. Wakiri omulimba nti zirina katikati zitajja because reality is not good for me. Batono nnyo abazimbi endowooza nti buli amazima. It's a character you build for a long time. Omuntu ogamba nti sirina ng'akitegeeza n'ogamba kala sitombulira amazima newadde emirembe kizibu. But that's where the point is. Ekisoko tugira mu bwongo lwaki talina kati anjagaza neetaaga kati ombuli otya ntoyina kati abagala reality kubira ku banno nonya obulimba okwagala okwerimba. Nze kati omusajja ne bwakolola neebuuza lwaki akolodde sirina gatombeera. Mariam otonoonedde abaana. Who is on phone? Hello.